MC Katsi ku nsonga ya Eddie Kenzo awanda muliro. Mwebale kubanga mwekuumira ku Legit TV 256 nga bulijjo we tubaleetera amawulire agafa ku celebrities bamwe wano mu Uganda weewaawo n'okutuusaako byonna eba bigenda mu maaso wano mu ggwanga Uganda. Mwasibye mutya bannyabo ne basebo mugyebaleko egyo gyonna gye mukola. Mwebale kubanga ate nammwe mwekuumira ku Legit TV 256 nga temugivaako mbaagala nnyo. Kansubire nti bambi ate mwenna muli bulungi. Mukwano gwe abadde tannaba kubanga osubscribinga nsaba onyige mu ka subscription button osobole okubanga ate otweyungako ng'amawulire gaffe ogafuna butereevu. Agali mu nkuubo go galaga nti MC Katsi teyasanyuse ku ebyo Eddie Kenzo by'ayogedde. MC Katsi agali mu nkuubo go gagamba nti ono yabadde atuukiridde omukulu Eddie Kenzo nga ayogera ku nsonga ya Federation era ng'alina akasimbi k'asabayo asobole okuba nga ate abaako ebimu byakwasaganya. Wabula nga kirabika Eddie Kenzo teyayanukudde bulungi oba ebintu by'ayogedde tebyasanyusizza MC Katsi. MC Katsi ono yakoze live nga ayomba era nga alina obusungu bungi. Ono yagambye nti bukyanga atandikawo ebintu bya Federation tewali muyimbi yadde eyali amuwadde kasente naye ng'ate ye kino ekintu akitaddemu omusimbi nga mungi wabula ng'ate talina kyafunyeemu. Ono ayongedde n'agamba nti omuntu eyamuwa ruumu era n'amuyamba okumuwa Federation yali Mami. Era MC Katsi agambye nti Mami yamwagala nnyo era n'abanga ate asobola okuba nga amuyamba okwasaganya ekintu ekya Federation. MC Katsi ayongedde n'agamba nti ye alina ebintu bye yali akolera Mami ffe abasinga bye tutamanyi era nga kye kyaviirako Mami okumuyamba okumuwa ruumu n'okuba nga ate amuwa Federation. Wabula MC Katsi ye agambye nti ekisinga okumuluma kwe kubanga alina okuva ekyanja buli lwakubiri n'agenda ku Federation wabula ng'ate abayimbi bo tebalina kasente n'akamu ke bamuwadde. Era ono yeemulugunyiza ng'agamba nti ebbanga lyonna ly'abaze mu music industry emyaka egiwera 10 ono abaddemu nga ayamba abayimbi abasinga nga Victor Ruiz, Shamike nga bano abataddemu omusimbi omungi n'agamba nti naye ye talina ate kyakoze eki kyafunyeemu. MC Katsi ayongedde n'ayogera ku nsonga ya Federation ne Sako eno era ng'ono engeri gy'abadde ayogeramu ng'alaga nti abali mu Sako eno ne Federation balinayo omusimbi ate gwe bafuna. Era n'ayongera n'agamba nti omuntu atali mu Federation oba ne Sako nti yandiba nga ate tagenda kusobola kuba ng'afuna akasente. Wabula ono ye agambye ye kyayagala kati ayagala kuba nga afuna akasente mu Sako kasobole ate okuyambako mu kukola show ya fiye. Naye nga ye omuntu agambye nti yeetaaga ssente zaabwe kubanga ye ebbanga lyonna lyabaddewo abadde nga ateekamu omusimbi gwe mu music industry newankubadde nga talina kyafunyeemu. Naye ye agambye nti tayagala ate bakitwale nti abadde ayagala omusimbi. MC Katsi we bamubuuza ku nsonga ya fiye kubanga bagambye nti fiye tali mu Sako naye ng'ate bamubeereddewo ebbanga ddene era nga ne ku nsonga ya rehab babadde nga bamuyamba. MC Katsi we yabuuziddwa ku bino yayanukudde n'agamba nti baleme kubanga beekwasa oba nga bawulira nga fiye is a burden to them. Era ono agambye nti baba nga bawulira nti fiye abamenya bamukwate bamumuddize anti fiye yakulira mu kereziya ate nga Apostle Grace ye yabawa rehab ey'obwereere. Era ono agambye nti balekerawo okubanga bagamba nti fiye amaze ebbanga eddene eriwera omwaka ng'ali eyo mu Federation nga bamulabirira. Kuba bino eno Eddie Kenzo yabyogedde ng'agamba nti fiye amaze omwaka ng'ali mu Federation era nga bamulabirira era nga ne mu ddwaliro gy'abadde mu rehab okumala emyezi 2 emabegakaawo be babadde balabirira. Wabula ye MC Katsi bino abiwakanyiza n'agamba fiye tanaba kumala mwaka mu Federation
nga bano bamulabirira era n'agamba nti ye yamala emyaka 6 ng'alabirira Fiye mu rehab. So agambye tayagala bano bakitwale nti Fiye mugugu gye bali era baba bawuliranga okumulabirira kibamenya bamukwate bamumuddize. Emabega kaawo kankutwaleko ku nsonga yatwalisa Fiye mu rehab. Amawulire gagamba nti Fiye ono yagenda mu rehab ng'alina depression gye yali ayitamu, oba yali atuusibwako obuliisamaanyi mu ngeri emu oba endala, naye n'agamba nti ono yagezaako kubanga afulumya eddoboozi wabula ng'ate omuntu eyali amucunya oba eyali amuyisa obubi yali tasobola kubanga amuganya okubanga ate abaako kye yeeyogerako. Fiye ono yali ku interview n'agamba nti ye yatuuka akaseera ng'alaba yeekyaye n'agezaako kubanga adduka ebizibu bye wabula ekyali kitagenda kubanga kikola ki nga kisoboka kwe kusalawo ate agende mu rehab, nga kigambibwa nti abadde amaze ebbanga ddene ng'afuna obuyambi. MC Katsi bwe yabuuziddwa ku bya Fiye, ono bamubuuziza nga bamugamba nti Fiye okuva lwe yagenda mu Federation abadde nga amukeberako. MC Katsi ayanukudde n'agamba nti babuuze mami oba babuuze ne Eddie Kenzo kennyini oba abadde nga tagendayo. MC Katsi agambye nti buli wiiki abadde agenda ku Federation emirundi 3 era nga bambi abadde nga alabirira Fiye era ng'amukeberako okulaba nti oba ali bulungi. MC Katsi bino ebintu byonna Eddie Kenzo byayogedde tebyamusanyusizza, kubanga Kenzo engeri gy'adayogeramu yabadde alaga nti MC Katsi talina kyamaanyi nnyo kyakoledde Fiye era nti yandibadde ng'alina ekinene ennyo kyamukolera mu bulamu bwe. Naye MC Katsi ye yayongedde okuba nga yeewozaako n'agamba nti ataddemu nnyo Fiye ssente naddala mu kariya ye ey'okuyimba, era n'agambye nti kolabo za Fiye zonna ezisinga z'abadde akola MC Katsi abadde nga ateekamu omusimbi awamu n'okumuteekamu omusimbi okukola vidiyo. So MC Katsi yanyiize nnyo n'agamba nti Eddie Kenzo teyandibadde nga ate ayogera bino olw'ensonga nti bwe kiba nga kubeererawo Fiye, MC Katsi akoze ekisoboka. Wabula luno olutalo katusabe nga lusobola okuba nga lukakkana kubanga kigambibwa nti bano ababiri MC Katsi ne Eddie Kenzo babadde ba mukwano okumala akabanga kanene oba okuviirako ddala emabega. Wabula katusabe nti eno ensonga tebaawule oba okuleetawo entalo wakati waabwe oba n'abantu abalala ababalinaanye. Ensonga ya MC Katsi kangiteeke ebbali, tujja bba tuleeta amawulire ate agasingako nga tufunye ebirala ebinaaba biguddewo. Ne Fiye naye tumwagaliza ate asobole okuba nga ateerera bulungi addemu mu music career ye kubanga munnaye mukyala alina eddoboozi eddungi ate nga bambi alabika nga mukyala hasila kubanga asobodde okuguma ate nayita mu kaseera akabi yekka, akaseera aka depression abamu kumwemba nga mwali mukatuuseemuko. So katubasabire era tubaagalize emikisa, tumwagalize naye Fiye obuwanguzi ne MC Katsi ne Eddie Kenzo basobole okuba nga ate bagonjoola ensonga eziri wakati waabwe. Tomanya MC Katsi byonna bye yeemulugunyaako bisobola okuba nga ate biggwaawo. Mwebale kuba nga mwekumira ku Legit TV 256, mbaagala nnyo, mweraba.